Mu kweteekateekera akalulu ka bonna ak'omwaka ogujja oyinza okugamba nti bannabyabufuzi mu kaseera kano bali ku kanaayo kyani nga buli omu akola butaweera okumatiza abalonzi okumulabiranga ddala. Mu kaweefube ono waliwo n'abaluguzeemu obulamu olw'okulwanagana okw'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna. Okusobola okuyitawo bannabyabufuzi bateesa n'okukozesa abantu ab'enjawulo mu ngeri ez'enjawulo n'ekigendererwa eky'okutuukiriza ebigendererwa byabwe nga ne bannaddiini mubatwalidde. Kati olwaleero bw'abadde ayanjulwa mu butongole oluvannyuma lw'okulondebwa kuba pulezidenti ow'eddiini y'aba Seventh Day Adventists, omusumba oba yafuuse Ssaabalabirizi Samuel Kajoba akalatidde bannaddiini okwewala ebiyinza okubajja ku mulamwa naddala ebyobufuzi mu masinzizo. Agamba nti kino okukituukiriza abaweereza balina kunywerera ku kiruubirirwa kyabwe eky'okubunyisa enjiri. Tuleme kumikisinga, tuleme nnimbi za njawulo. Tubisanga ebyo naye olwokubanga mu kkanisa olinamu omukadde w'ekkanisa ye abeera tujjale mwana, ono abeera tujjale mwana, ono yaleese omuntu kati ffe tuza okubuulira bwirukula nti ono kamala okwogera, ono kamala okwogera, ono kamala okukola kino n'agaba n'essembi. Kajoba agamba nti kino bwe kitakolebwa kijja abantu bangi ku mulamwa ne batuuka n'okudduka okuva mu masinzizo. Singa osanze twatimbyemu gundi gwewagira kati gwolina gwewagira ng'ebifaananyi bye byonna bibirimu byonna atamuwagira ajja n'asaba afukamira asinza kati ate kangoza ekiboozo singa ate bwamutiimyemu ate ne bamuwangula. Katonda asabye buli muntu waali okusabira ennyo eggwanga lyattu Uganda naddala mu kiseera kino eky'ebyobufuzi ebyakaweereege. In your language, in your understanding, whenever you kneel down, talk to God so that we go through this storm which is coming. Era abasabye n'okubeera abasaale mu kukuuma emirembe ssaako obutebenkevu. Every Ugandan, by the way, even if you're not Ugandan, as long as you are living here, also please make sure that you work for peace. Without peace, even what we are doing here, we cannot do it. Omusajja n'avuga epikipiki ng'asanyuse kubanga wagira gundi n'agikasuka mu bbaala begenda okudda ne mukuba ku lwazi n'ayalikamu. Kyokka n'akubiriza gavumenti okufuba okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo eri bannansi naddala okukuuma abantu n'ebyabwe n'okwewala okutabangula emirembe. Twagala okusaba gavumenti yo yennyini yebeesooka okukuuma emirembe n'abantu bonna abali mu organizi zonna zonna ezirwaninga gavumenti. Mirembe bwe gitabuka n'ebiro byonna bye baddeyagala tojja kubikola. Omusumba oba Ssaabalabirizi w'ekkanisa y'Abadiventi Moses Kajoba ye pulezidenti w'ekkanisa eno mu Uganda omujja bwe yalondeddwa ku bukulu buno omwezi guno. Ono yalondeddwa ne banne abalala okuli Pastor Isaac Lyadda ng'ono yalondeddwa ku kyabuwanika ne Pastor Nicholas Bitamazire nga ye yalondeddwa ku kyabuwandiisi. Bano batubudde bwe bagenda okusimbako essira mu kisanja kyabwe eky'obukulembeze. Several strategic plan tugenda kutunula mu kubuulira enjiri ensonga esooka okukakasa total member involvement. Kyokka bano bagamba nti amaanyi bakusinga kugasa ku bavubuka anti bwe basinga obungi ate ng'ebiseera by'ekkanisa n'eggwanga okutwalira wamu ebyo mu maaso biri mu ngalo zaabwe. Ffe mu Luganda tugamba nti omuto wattira eggege wazza omuya waddiŋŋana kakati kibanga majority bavubuka and you don't target them that means you have already failed before you even start. Kati bano basaba bakkiriza okukwatiza wamu nabo okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe obubatikkiddwa. Tubeere bumu ng'ekkanisa okwetooloola eggwanga lino lyonna lyonna. Abayigirizwa bali successful kubanga bali bumu. Saba nti mweyongere okutuwagira tulabe nti tutwala kanisa eno kuva mu ddaala eno kutuuka mu ddaala eddala. Obukulembeze mu ddiini y'aba Seventh Day bukyusibwa buli luvannyuma lwa myaka 5 era nga kati buno obujja obwakalondebwa bwakukyusibwa mu 2023. Jennifer Kabale agaffe eyo ku Spark TV.